zawedde watukoledde ekintu ekyakabi buli mwana omusiru nga Junior we yesiriwaza beyita bagagga nga bazimba zana mazzi tuveyo tubaanike ngamaze okudutyobola n'okudyogajoga n'okukola buli kimu kyakoze ali kubuva Bulaaya amusaba capital wa milioni mmeka 5 atandike ki ye banga business YouTube twali wa je yali adu maitu muve mubuti uba capital na capital tamale mirundi Junior gwe nagamba yakelele stream mu 5 yali kuma bibi yagaira juri zawedde nti juri zawedde nyamba tandike pa capital tandike YouTube milioni meka 5 ayagala laptop ayagala guliyeko laptop ayagala guliyeko esimu atandika ne data kutana ne data munawe nkubuulire omugagga nga Juliet zawedde mugezi yamanyi kasakole ekyo kiba kiwe kati ensi yategedde nti ono wadde atugamba nti bagagga balina abagagga oli omugagga muganda we nene walwalania ne walwala obusolo akubiranze Desire si wa 34 wa 42 we bagamba not the si wa 42 Desire si wa 42 no wa 36 kati nkugambye omwana ali muto mu kwaya ya Full Gospel Church Desire wa myaka 46 36 I mean 36 okay obadde manyi 46 42 we bagamba 36 kati Levickson wa 34 tuli ku Desire Levickson soko muleke aba Levickson soko muleke pasajja tutogera myaka gya otubeledde ki The Answer Channel, a solution to every situation. Answer Channel kwoli kayuziro official kwoli najo sinziro kwate ngo tulaba webanyewe valide dala mikutu ya YouTube ogena ku mikutu ya YouTube noteka mu kigambo DA noleka space noteka answer noleka space noteka channel eyo the Answer Channel nja kwate sadamu nyo kwate ngo jifuna toyanza nya abantu egatako toyanza abatugobera buli kaseera nabatambula nafe mujana ya feno mu lugendo lwa feruno betwatandikanga tusinzira ku side eno mpola mpola now nzeka kalamu the answer Uncle Remy Ntambi yali wakati wo kwasaganya emikutu gino jombi era sebutu kwebaza emirimu gyogezako kubatengo kwasaganya mpola mpola ku side eyo webanyewe balire ddala abantu basiima mpola mpola ndine kaye wisdom side eno era sebo nsaba otubuzeeko tutandike bulungi naye sebo. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Fai katukolera abantu. Najagamba lero nga yogeredde wansi ate gwa gere tona ate gwa yogeredde. Ngamba kati awe mikutu katujikukwasire ddala limu. Olinga mbadde ne bajjo. Bajjo abantu ne bawandikanga 15 bajjo sirika. Ngati mukogerako ali bulungi nnyo kyali wange bajjo I have a respect for you, a full respect for you. By the way, ebirala biyinza okubanga te ero yose no yogera manyi kakalamu kati tuli mu level ezokusiima abantu ngati tujja basimira ku gundi nze buli wenda basipapa era akimanyi twali twanyiga ekintu yakola ku Nuupu naye sipapa oyo we yawulira omuntu yali awadde Lwasa sente neba of course baloya bafuka ate mikwano janga ba Elcon kuba bali banonye engeri gye bansibamu ne bamuwa sente bitana akola video ngenda kusiba wisdom si papa agende wa Lwasa I mean ankubira namulagira we naye namulagira naye soka muziga we nayingiza drone bili nga omusajja baba mutumye kwaki ne si papa yamalo lunaku lulamba nga anonya Lwasa ye yakola meeting between Bajjo Lwasa Keti Balunywa naye mu meeting ye chancesa Keti yagamba Lwasa nti Lwasa bakuwadde milioni 10 bakukwasa diro sibono omwana none omwana wo musiba olanga we tuli wano ku diro yafe kuzisendera promoter because ebite baliko wala itogenda kubaako ne milioni 10 cheche so abantu abamu nze mbebaza si papa bambi we mulaba lwakwanga kati ye musiba kyasinza okunyirira mu nsi yonna njabibuuzaako Remy abingambe akyuse koti buli wajja
yakyasize kwambala yebbeeyi yalina omukyalo wakabi mukomera omanyi buli watuuka leeti alina obuntu bwakola bwate bwakola naye oba Ibula bannange Ibula omukulu Haji Ibula yatuuse mu house kati ayambala na saati na saati nga yifaanaga ne munange mbebaza era bajjo oyo mwebaza bajja nyambye ebintu bingi bajjo oyo ate oyo Remy baira waliwo ebintu bye tugenda okunyumyako one time Remy kati ono Remy mukulembeze manyi abantu abamu tebamanyi struggle wetusiza na biki Remy bankwatako nentuuka ewantu we nali simanyi naye nga maka ga mugagga omunsanga bajjo ng'atudde baba akatuula n'abantu abalala ne babaleeta muri Isima Ashibaga Kato ne Dr. Tiamali kakati ne full figure jja era gwalese kyabajjo katono full figure wayajja yajja ne bana mawulire babiri Seguya ne Kasuku baba gobera wabweru bambuuza abo baleese otya kati bwe baali bandeese kyali kitya nga bamanyidde ddala sivaawo ayinayo be yali aleesa yawuleko era nakyo kuba yali era agenda babalirako naye ng'ayagala bano basooka bafulumye eggulire nti Wisdom bamusibye naye banaye Remy wulira kano ng'amaka gendimu one of the richest guys naye nali sitegedde mu kusooka bwe tubeera awo nga baŋŋamba gwe mwana gwe gundiwo nnyoko enamba ye yeeno bino byotunnyonnyola tiyali musirikale olaba enamba eno temufunirako ssente walayi nga tetufunanko ssente ne mbagamba sifuna ziruwa nezakasimu zatulema ne baŋŋamba gwe ne bannyonnyola nga bwe bammanyi mbu simanya okuba otya system kulwa Bobby oyo ne baŋŋamba ne bateekawo ekitabo ne baŋŋamba ebintu ebi either kulayira ne mpandiika okuvaawo sigenda kuddamu kuba Museveni ngenda kuwagira Museveni simanyi ngenda kukola ntya oba kwe kwambala t-shirt yeni ali mu kati eyo t-shirt ogiraba we twagirawo ku gundi ne Isima gwe manye ekyaliwo nga tuli ku hoteli egwe kimanyi mwali eyo nno kati Nakasero bankwatirayo ennaku ezo okutuuka okujjawo ku paalo gwe tomanyi gwe ono Remy ndumu tulitula wano n'omanyi topola nze ntunira abantu wano abamu abali mu diaspora ne ngakatira abaana abasajja they don't even have an idea kye tuyiseemu okujja ku paalo nze banzija Nakasero mu kaduukulu okwambala eyo t-shirt nga waliwo be mutaalaba baaliwo ab'emmundu ne bantuusa n'Isima n'Akibaka Kato okwambala okwogera ebyo ebintu ku mmundu nkagamba ngezaako ebintu ebimu tetubyogera ne tusirika busirisi nze kati nalabye abantu abamu abakuba yeekolera babuloga nangamba baganda bange era nsaba muganda wange Umaru Kiseka n'abalala mwe mulabika muri South Africa nti mulirayo ne KFC naye omuntu nga yeekolera ali awo e Nairobi banange mukwate empola mwe temumanyi bantu kye bayita muze nagendako okulaba yeekolera nentunula bwe nti n'abaana baalimu nsaba busabi mu Umaru Kiseka osobola okuba nga totegedde olina kyotutegedde nsaba Haji Mpombo oyo omwana mukwate bulungi yeekolera abantu abamu bayise mu struggle ne baluzinga ebintu mentally they are sick bwokera n'olumba omuntu nga yeekolera ng'ate oli kubanga South Africa kulira kana ebyolaba tugenze awoolaba banyambaza era abalya buloga yenna ataali awo tewali w'amaanyi nkaddemu kawulya babuloga abaali abamanyi bye baleetaawo eyo wooteri ogipangisa muganda wange yonna olaba ekyo kyali awo baali bagisazeeko nga baagala kintu eki Kaye Wisdom ayambale t-shirt Kaye Wisdom atune mu kamera ayogere ebyo nga waliwo Isima waliwo Akibaka era kyovola nze neewuunya abantu abamu ne ngamba kati laba ono naakwegeraageranyako nga Junior n'omutunulira awo the whole state naye nga baali bantadde Nakasero ennaku ezo bajjo oyo kivudde ku bajjo ye yagamba nti naye bannange ffenna tuli babuloga b'enaale oyo omwana waaba agaanye n'ababuulira amazima n'agamba nti awagira Bobi Wine mumuleke ffe tujja mukuba ddaani mumukwata eyantaasa okitegedde nti yali bajjo tetugenda kusukakawo bajjo tubikuwadde nange nina respect gy'oli ebyange ate era sirimwerabira yogera nnyo naye ebyange wabisirikira
ayogere era akuuma ebyama era sirierabira bajjo kyeyankolera eki ate kyange kyali kinene nnyo naye I feel respect for nekya sipapa kitegedde olunaku lulamba ng'ate sipapa twali tetunyumya nga namukubakubaddewo yagenda ku nupu nga sinyumyangako naye ogwe gwasooka paka ne baleeta lwasi kakati tugenda sookera Kampala nga tetunabagenda eri toli Kampala andi okay Kampala waliwo omugagga eyatuvuddemu eno anti no bagamba tetulina mirimu tetuli twajjeero tetulina kyetusobola kukola kibeera successful abali e Kampala bazimba abali e Kampala bavuga amamotoka ag'ebbeeyi kiki ekyatuleeta bweno e Bulaaya omuvubuka ono Junior ng'amaze okututyobola n'okujoogajoga n'okukola buli kimu kyakoze ali kubuva Bulaaya amusaba kapito wa miliyoni mmeka 5 atandike ki ye banga business YouTube twali yali atuma muva mubuti uva kapito na kapito tamale mirundi Junior gwe nagamba yakereke sirimu muwe 5 yali kuma bibi yegayira juri zawedde nti juri zawedde nyamba tandike mpa kapito tandike YouTube milioni meka 5 ayagala laptop ayagala guliyeko laptop ayagala guliyeko esimu atandika ne data kutana ne data Ariko mubabula ya gwasa gwaliko mubabula ere mwajjako naffe benyini beyandi kutenge empola mpola fete tusala muloko fe bakera ku machana hapo era singa yazisabanze era wadizimuwadde nandizimuwadde nga simulala asizza nenga ate mwamulangira okusula ewa munnange ate munaye kino njagala kyogera Remio ye mujulizi wange Simon abaana maybe balowooza nti one time ndikeera mbibalangira bakusookayo ne banso naye atenze Kakalamu ndaba Katonda nga wandaba bwemba nnimba bannanga nzite fe tukuze n'abantu newange kati nze nyina mikono gyange nga buli lumu baleeta abaana baabwe wange nga tebaŋŋambye nakuŋŋamba olyaga kayenze omwana awummudde namutadde wuwo sifaayo kati nze sisobola kulangira kyali wange kiringa Kakalamu sola kulabanga nze twali mu Afrofest nyina kyali wange go bali basumuludde zip nenje ne mukwata bitundu by'ekyama ng'omwana musumuludde zip amutuleko nemugagwe kikyoliko nga kyali wange atamidde nemugamba gobadde ono gwenda batamidde boti kikyogenda okukola nenga kubanga kyali wange nate tulina abantu betumanyi nga sola kulabanga ogenda kugwayo namanya nti kati gofudde nze naye sibwe bate bankuza kati nze sisobola kulangira muntu byakulya nsula n'ebirala kati bo baakeera ku makya Simon Kawala tanga abakulembedde ne batandika era babyogera sina kye nanyega neki ne boogera bisikuiti simanyi biki saanyega kubanga kati Kakalamu labayo ewange wajjanga bannamawulire bangi wali owuliddeko nga nyina benjogerako era babyo bwe bayogera kati kale ono tajja kunyiga lwaki Alan Cruz teyayogera wali owuliddeko okujja kyenjogedde kati twaberanga mu vibe nakuba bulungi kubanga afeene ensi Kakalamu kye nayiga ekkanisa kyenjigiriza enkya nze ndiwo okusitula abalala olulala ate osobola obutasitula naye nositula abaana bange okategedde kati abantu tebamanyi kye bayita kusiga kati omwana oyo Kakalamu kye kino kye nabagamba Kakalamu mwe temumanyi Juri Zawedde sigamba nti nno yali bulungi nnyo sajja yagamba yeetyubuula ogenda sooka ogende gundi ye kati kankubuulira ekintu kimu Kakalamu Juri Zawedde obutajja kuba kati njagala fokasinga ku Junior kanjogere kino kyokka ne mugenda tiyali nti nno okujja Bulaaya yali bulungi nnyo though their families ate si yembi ne naakikuba n'akola ki yakulaawu yakulawuliriza that will be a discussion for another day kwasinga n'atandika ku ye abantu balabanga ki nenjaga fokasinga ku Junior mbaleetere kantandika ku Juri Zawedde yakula omuntu gw'amanyi ow'amaanyi ye kamiliyoni beba bushoke osegedde balaba be b'amaanyi mama wange yawulizanga Anita Baker Diana Rose ne bani yawulizanga music nga ne yawuliza sibamanyi
ba Judy Butcher nentuuka nange nentandika era Judy Butcher weyaja namugamba we nagenda ku Sereni we yasuze nga bamukwasanze ne Ragadi namugamba nga twekubye ekifaananyi namugamba mama wange yali akwagala nnyo nentuuka nentandika okuwuliza ennyo ennyimba zo era ndi wamukisa okusinkanako nambuuza where's your mom nemugamba yafaananga sorry ne taking a picture naye Diana Rose Anita Baker Luther Vandross mama wange ate kati nange nekanga mbawuliriza kati nze newensanga Diana Rose kati kiri kye namuulyako because of my mom mulabanga star wadde yakaddiwa kiringanga olaba omusajja president wa France kali kana kato neka fratalinga n'omukazi oyo kati wadde yakula naye oli omukazi kakyamulaba mu bulungi bwe yamupajja n'oluyawo owuli akantu ako kati Junior ye yamupajja oli omukazi amugaterera akyakajjukiramu ng'aka primary naye gwe abakazi bazibu omukazi yakuba president wa France omulamba naye n'afuluma galinga kati noloza omanyire ne president omulago bali bakubi kibaki bakuba kibaki oluyima mangina kimanye ne pale negwa yamukuba oluyi abakazi no bera mu ndeyo kika kati ekisinga obukulu kikino Juliza awedde wajja mu America n'atandika obulamu for the last years n'asooka yesettinga mu ssente ng'omuntu nga takyakala atuse ku pitch kati ebintu bya missinga which is very fine by the way oyo mukazi tannakaddiwa lwakubanga kati omanyi omuntu wafuna ssente kajuliza awedde omuntu amulaba ng'omu si mukulu oyo mukazi si mukulu but nti kubanga kati omuntu yava Uganda nga okay yali yegomba bushoke tayimbidde myaka 3 myaka giringa 14 12 kati yenga gwayagala amufumya afunye ssente Juliza awedde natuka ku level nti kati nga wali muwala myaka 4 mu something nti natandika okugamba kan enjoying obulamu nebe nalinjagalako okutuukako baluwa baba nomba funye okawuli akantu ako kyobola bakati ojukira wetwali ebungereza omukyalo oli gwetwalinda baawe natusindike wa mukuru wabwe yabatulete bungereza ya Josephine natugamba nti mukuru wa foyo yabona nye Bulaya fene tujja ya missing obulamu kati twamuleka mu myaka je ye yagale yatwana akatabo gokimanyi nti oyo mukazi omanyi nti oyo mukyala mu myaka je baganda be bamuwane sente ye yagale ku myaka je yasubwa sacrificing bali era ne bamulaba ku TikTok nenga mulokole muzibu bamulaba ku TikTok ayagala alien skin yegomba bino nenga mukazi mukulu lwansonga emyaka je yandi yagalide mti yagikola ki kati wuliriza negwe togera kuno nakuli era banange omugagga bannaye gagga walogire Remy omanyi nti nno nga ngenda ku kya Junior Remy omanyi nti nno bakubye kisi kamilioni ne babanga abamujjamu obusomi byonna kaka bamugayiza buga mpola gwe badidde number 1 East Africa yamubye bubbi yale talabye Central yabadde talabye yamubye bubbi kakalamu yamubye bubbi abadde ali mu kuyimba n'amubba bubbi kamilioni gwe manyi kisi mpocho kisi nga bawuse mpute kati tuddeyo eri bawuse kiriza ne kamilioni soro mutako kisi kumanyi ga kamilioni number 1 mu East Central and some parts of North America North Africa bishebyo bamuse yeri ati Junior byagamba nti omukazi atena yasusse bususi yesije ku bantu atasusse nti abali omuntu abatabiriko najja namubeerako no kankubulire Junior yaliba mutuufa Junior musiru Junior very stupid kankubulire omuntu yenanga obalira wa Juliza awedde bayida ngena kugamba Juliza awedde alinga desire luzinda Juliza awedde si mukazi mukulu Juliza awedde gwe twogera kuba station bamusinga obukulu ali myaka aga oyo mukazi kati oyo mukazi mind ze mwana muto sente yazifuna bufunyi that's 1 2 omuntu yenna kakalamu tebakulimbanga kastafu na sente so gwa dictating ngeri jaziryamu kakalamu osorokera nga kokulyako kwa sente kwa kuwanika wano bigere esente tomanyi omugaga yakaya natulaga abakazi nga mukaaga omunundi gumu nga fe twatumanya ali singo yakaya n'abatukuba bwati ku media buli media yo nane ngate bonna beeru
ne Lwasa neche yekola ku sente ze teri Lwasa ateyo munaku munaku we bumusumbwa actually agatta obunaku n'obukopi kati otori we yatukuba bakazi be n'abajjayo n'asirika yayogera Lwasa ayogera n'ebitundu by'ekyama ali kudana Diana Nabatansa kyasobola kulagana Lwasa wafuse namulabya yagane ku Desire omukazi yefunidde omusajja yeterera kati ngana kugamba nalabye n'abantu abamu abatamanyi Desire Luzinda yakulira mu Full Gospel Church yakulira mu kanisa enzibu nga n'empiba zikuba Makere Full Gospel Church yali mu kwaya Desire agenda mu studio ku backinga nga olaba zine z'abapadde kubanga ayina eddoboozi gye bamulabira bano balwemi bano nti osobola okuyimba bamupika nga yakula bulungi nga w'omulaba nga w'omanyi omwana abadde mu church z'abalokole si zino ez'aba bujinga enjaye enyenzi enkaba tuli kuzabalokole ziri enkambwe ez'aba Alex Mitala ez'aba Serwadda ezo kalama okimanyi nti nno ze pastor wange asobola okunkuba emiggo haina sitanyega nesitanyega n'ekigambo neki actually pastor wange ngakubya oluyi newe manze ye musobya abitegera bajanga sole nade sitegedde naye nga pastor wange ansaze mu nsonda ng'okusaba kugenda mu maaso neteka ajinkuba ate nesitanyiga because it's my spiritual dad, my spiritual mom. That's katize kanisa peze tukuliddemu. Tobola abana abalokolekedde waba bujingo. Bwenzi bulimba bukaba byebyo. Kati Luzinda gyakulira. Desire Luzinda balwasa bajja indewe kwa bali abagaga nga tebanasiri wala nnyo. Nze mmanyi nti Lwasa bw'aba afunye ebizibu nezibandwadde neziba kipozi kati Lwasa oyo mmulaba bannange. Lwasa luli yali stable nga ye mugagga yes nga alimu obwasamu naye nga butono balwa kwanga media ite nakujja uyo musajja gomulaba Lwasa nga musubuzi nga byakola gye biri nga tali munnyonnyo bya ddiiru oyo Lwasa kati ebivulu buli muntu yatwalanga ku bayimbye Masaka amanyi Lwasa ye muntu eyandikwanyera mu kwanogo ne wabadiza Luzinda n'okola ki kubanga Lwasa bayida we yali musiriso oyo musajja nga alinga ayina ensonyi nga omulaba bwati kumbe oba ndoza yakolanga bwati ekitwenge efaana mweziri simanyi nga murozi n'ekibuto ngeri oba yakula ameka talumonde ne mwogo omubisi ng'enfaana ziri mu Lwasa ndowooza naye nga ye musajja yalinga kamu wa brown nga yina gwosobola okwegomba era sinenya Desire kufolinga indavu naki naye tobola balowooza lwaki Lwasa yajja mawule n'awunga n'agewuka abakazi abategereka bamuvaako Desire Luzinda Lwasa gwe yayagala yoli si yono musiru ekyo nkisi ekyokubiri nawulidde abantu abogera ku relationship ya Levikson actually nga sinakudda ku yatinye nakyo kankyogere Desire Luzinda si wa myaka kala 22 andiga yantuttemu ekyana kikyana nakyo kiyimiridde munnange kenda kubagamba kankugamba ekintu nze nina omuntu nga kati omanyi Phoebe alina omwana balinga ba sisters Desire Luzinda yazaala mangu kati ngenda kugamba waliwo n'omusajja mugagga aclaiminga omwana oyo asobola okugamba nandi mwoge naye ajja kunyiga taata w'omwana agamba nti we omusajja oyo so yajjayo n'emmundu n'akuba owa bodaboda ng'amugobera Museveni we yagamba Omuseveni we yagamba mbuola wange owa boda nga agobera mukube yajjayo emmundu ekololo ng'alaba owa boda amugobera n'amukuba oyo omusajja yaŋŋamba mukwano gwange muzeeyi nkutumidde yaŋŋamba wisdom nze ninga yakwata obukwasi gundi Desire oyo Desire yali mwana muto yava mu church problem eri nti yali yakula bulungi kati nga omulaba ng'omukazi omukulu tugambye ngotegere olaba ne ku myaka gyaliko era ssebo munnange labayo n'azaala kati mpaayo abantu abazaala kati gwe tolaba nti omwana wa Desire wanjawulo ku mwana wabunyina kyamaanyi anti Desire yandirabyemu ekyana ekyo noonya abaana nedda omwana mutato n'okwata kati olwo abba ayagalani abba yamulema baida wewulira anti lwabuyayi abba yali alowooza abba yali alowooza alina kubanga taata kiri expensive kyamulema baida kakalamu twogere ku kino okimanyi nti nno basobola okusanga n'omwana wa Desire kumba oli kwanda age naye kyo abaana akirabamu emyaka omwana wa Desire osobola okugamba wa myaka 18 oba 2 naye ng'omanyi omwana ali under age ka Desire yamaze college ate okumala college kyeki abaana 16 agimala omwana Desire osobola okugamba wa 25 kati abba kyogamba wa myaka 3 bali baana bato muganda wange abba yamulema
Abba buyaye manyi abba buyaye bwa style bonna bwa gwekera mu ye alinga ye mwana wa kamiliyoni yekka kagaba no buyaye yabukaje nechenza ko kugamba aba babiri they are god driven banaye kamba buli kakalamu ekitegeeza besana mukulaba okuku kakalamu ngenda kubulira ekintu bagamba oli wa 42 no wa 34 kakala tebakulimba Levikson si wa 34 no nedda Levikson wa meka no Desire si wa 34 wa 42 bagamba no si wa 42 Desire si wa 42 no wa 36 kati nkugambye omwana ali muto mu kwaya ya Full Gospel Church Desire wa myaka 46 36 I mean 36 okay obadde manyi 46 42 bagamba 36 kati Levikson wa 34 tuli ku Desire Levikson soko muleke aba Levikson soko muleke pa basajja tetwogera myaka gya otubeledde ki abasajja tetwogera myaka ne baba musinga kebiri 6 kati kankubulira ekintu kimu abaana abakulya mu church nga bayimba mu school choirs z'abato nagenda n'alaluka yalaluka mangu which is very funny because okugenda mu studio nze manyiko omwana by the way Desire Katonda yamuyamba yagenda mu studio ez'okubakinga navayo nga mulamu bano manya abaana bafiireyo abali bagenze nga bavudde mu church baana bangi bebajja mu church ne batwala mu studio ezo eza dream studio ne boononokerayo Desire Katonda yayamba buyambi kati omanyi lwaki nze I was so happy abo Desire omusingi gwa Full Gospel Church y'abalokole eri enkambu kati bambi abantu bamulaba bino balaba Desire bino ebifaananyi naki oli omu Nigeria yabimukuba si Desire yabita tudduka mangu tugenda omalirizo oyo kuba tulinayo ne mukolo gwa Rema Kenzo ne Amuza ku stage ne abo bafuuka biddole kale kasooke tumalize Junior kakalamu nakera nembagamba nti omuntu yenna nga tamale mirundi Junior bw'ataava mu bulamu bwa dinaayo agenda kufa bw'atyo azimba nedda yafulumye n'ofuluma ennyumba tagirako abweru golindako nabaga mujakera nga kyuma kisa kya Mukama omanyi kisa kya Mukama alinga nze bazadde be baalwana era waliwo byangamba okukola ne muganda nedda nze nkubulya amazima mba mumpa sente muzimpe naye ni muwazi wa Bobby nanga wisdom oli musiru huyo kisa kya Mukama era yabba sente nyingi nnyo eri Museveni n'atandika oyo omwana newe yandibadde omugagga kyabadde kiri necessary okuwaayo screenshot kituufu Juli zawedde watukoledde ekintu ekyakabi buli mwana omusiru nga Junior we yesiriwaza beyita bagagga nga bazimbaza na mazzi tuveyo tubaanike Juli ekyamunyizizza nti Junior yandize kubanga otuna video eri yakubye nnyo omukazi tosobola gamba mukazi nti yeepamira yakyogedde mbu yeepamira muguni mu kilabu yeefukidde musungu bw'abadde mugumba oli omukazi w'omulaba bugayi bw'atambula nabo abuteekawo kumusitula wabakooyi osegedde naye kakati Junior kamba buli abaana abo muddamu inbox ne musabiriza abantu ne mumala ne mubajerega kati ekyalumye ejjuliza awedde ti ono omwana ansabiriza yani nkubidde simu n'angamba mami kiri kye wakoze ate akamami okwogedde bulungi kuba akateekako era muddu awulira ati otyanga kakalamu okumanya tamala Junior munaku otyanga omuntu okuwandiika mami mu kigambo nga gwawandiika si yamuzaala kakalamu gwamanya okuwandiika kigambo mami tadala kusabako be Uganda ati agamba n'atakigwa spelling MUMMY mami koma yenza mutabani wo tamale mirundi Junior ndi mulwadde ani yakiwandise bulungi kyo ani yakyabadde broken ne twakitegedde nti aniya kati ekibuuzo ne ŋŋamba ye buli naku alina omugagga gwatugaa muganda lwaki sigo yakubira kakalamu okumanya natidde Junior nti munaku noddira omuntu ali ebunaayira ababeera ebunaayira b'ojerega n'obagamba nti walwadde aniya ani kati ki ekikusanyusa sikira omumanyi nawe kakalamu kumanya okugamba omuntu ali mu Amerikaniya bambi omukazi yali bize Julius awedde message yagira aluvanyuma saani sonyiwa bade bize kasooka nteeka kasimu yeji
ata simu ya eye namba ya Junior era Junior afune namba mwa simu kwa nayo nali musindikideko sente by the way era leta simu omukazi namusindika namukula screenshot naji musindikira ne yebaza naddamu mami thank you sentence ravye ne waita obanga tonyo na itabania ai ebanga tono capital wa YouTube mumwogeredde nnyo Mega Karamu Junior za ani Juliet Zawedde yatuyambyeko naye nga yazizza omuliro ali busazeewo kati eza data zirina ali ku Juliet buli kumakya munawe nkuwulire omugagga nga Juliet Zawedde mugezi yamanyi kasakole ekyo kiba kiwe kati ensi yategedde nti ono wadde atugamba nti bagagga balina abagagga oli omugagga muganda we nene walwalania ne walwala obusolo akubiranze Mesinga ajjako waneeno Remi yali aŋŋamba abasajja ba waneeno bategeera ekigambo kimu kye bayita ekyambe bw'ova eri n'endwadde simanyi ez'abazira simanyi nalwala n'omutwalira akatata mukyuli nti kalwala simanyi nkulukuta bo bagamba bugambe tekakyasobola kuddangulo wano weetaaga operation ogenda bada abasajja basalansala bannange anti bakasala olemerwaza baana baabo bo bakusaze dda ne kafuuka k'ekituli kati kino kiddayo kye baŋŋamba era we nalabye ekyo ne ŋŋamba baŋŋamba nti Doni Zera okukyawagana ne Junior yali akoye Junior musabiriza buli weekend ng'alina okuteeka kunaakuba kati omuwala n'akoowa ndowooza yali yagulayo n'obuno obuntu bwe bateekako kuno obweddwaliro iyo obweddwaliro yali yabugula kati ate gwe kankubule Junior oyo ajja kwereetera ekizibu omukazi oyo ajja tuteera sikulini shoti endala tugende tufe era mama Junior wakomyewo obokoma kubanga kankubule ekyo tekyalese Junior waggulu kyobola ba Junior akola video kumukumu oli omugagga yamaze nabaga kati omuntu wamwe wuuyo kyevola nabaga akakalamu nze waliwo obubukanga nenkasanga n'omuntu nga muyita cousin nga muwala mbakuba nze Junior pe twatemako omuvubuka nga ali ku kikomera kyaffe kikomera nga tumulaba nga baatugamba hano nga era namugamba gwe oli lake singa ate obadde ku sisita wange wanikirabye waliwo abantu abatakwana waffe kati aba oyo omuvubuka aba asabiriza kati akwane sisita wa mutwalewa atalina nampisa kubanga nze kankubule gwe Kakaramu nze omuntu yali ambeereddewo n'akwata ssente ze n'azimpa bw'ati muwe kiti forever nze Kakaramu nze ate waaba mugagga ne wampa buwi reception nze Kakaramu nabeerako ne Juma Seiko oyo yali w'amaanyi ali naawe kololo ne mulaba audience gyampadde nga kimmala ne watampa ssente kale ate omulese mu mboozi y'emu mu show y'emu kozi muleetedde ki emboozi y'emu nga twagimaliriza dda wali ate era omulese erinnya lyerimu mu mboozi y'emu ati naye ayagala nnyo ebbeera oyo yenje nkola program asajja bakyasinza okwagala ebbeera muzeyi wange oyo atambulira ebbeere naye mwagala nnyo kubanga lofit Kakaramu nze abantu nti waliwo abantu wetwalabanga nti atuuka n'okuwa audience nga kimala nze kati Kakaramu olaba ajamisi yankwata bwati nanga kaye oli mwana muto naye lwaki towagira lwaki tova mu ebyo nayogera nakola bwati naŋŋamba kale genda obe bulungi naye takuba nnyo gavumenti. I'll never forget. I'll never. And I will always appreciate your muzeyi. I miss Chikundi. Mumita na muzeyi. Auntie Junior atuyigiriza. Ate yagala tubekunono. Muganda wange. Ennono ziraba we zitambula ate yagala tubekunono. Na at least woli. Tewakyali ayinza kusindika sente kuva eri kujja wano. Kyengamba teyampa mu bwetaavu asini yampita aŋŋambe ankuyege mbeeri nzira eno. Pakati abo bantu babeerako ku corridors of power. Era yagamba Isima todda wano nga tolina oyo gaayi. Osegeera andeeta mu musango gwa TDB bakabi. Wali otusebu. Na nina accounts ye nagweno nensoka nagamba tolo. Buli omu yagamba ne ono ye nanyini loni jabanja chichi. Muganda omusajja twali awo ku Buganda yali Buganda road.
nalyo cover you nalyo cover fanale twali abamanyi tugamba ono yabanja so naye kinadda kwabanja ajja tuli soyo buli omu yali amanya amusibudde oyo guys jukira avirawo ku bodo genda wansi nga tumulindidde eri mu kisaawe naye ngo omusajja sibu ayugirira nga alinga alina gwe basayininga banka babavunira videos enakolanga omuyindi omu agamba omusajja ankubiri koti yali ekubyeko bwetu naye nga tewali amanyi kikwata ku musango yadde n'ekimu nga nawo babuuza omusango kukwata kuki alisa alwana bibye oba alwana biki nega abali wabwe ko tunuli oli fulufuga wo akutta obutabona ali wabweri ali gamanyi kyamayi ku musango naye break down baleta kai era nzo okuva ku musango ogwo NBS yali yayagala dde okuddamu okolagana aja miss kati kafuko wali nga baagala omusango ogwo guteka ku TV bangamba kubira omusajja nga bali tebagwagala guteka ku TV bali baagala sente anti sente no buli omwe yali ku musango buli kana akantu bakusente omusajja ekisawe kye nakivuga akiconstructinga kyajjula bwe kiti bamawulire naye n'abatali bamawulire nabo ne bajja batwambusanga waggulu ajjanga n'abantu 30 kati batwambusa waggulu ne batendants babandya kati ng'oli oyo gayi yani Yasini aji Yasini ng'agamba naye ninga akumanyi ng'opangisa aji olabye bubi aji nedda olabye bubi ize ekola ku paalo nakamba goya apadde neretina waka baba bagulizako abawansi abali abatunda engoye nti ekiri waggulu tebabuuza nti oba okolawa leti akusimbye onaku lukusimbye sente bali eri bagaba 2 mmeka nga bambuka aji ngagaba mukama wange ninga yali akulabyeko nedda nze ekyanyamba ku musango ogwo nalina obuzibu n'abo nze abayindi nyalina obuzibu nabo nenjampa ne chance ntaja misi nampa ku bitabo bye books of accounts kati ngate wali amanyi gange kati nze okusinga kubala ne bayisima mbitwala ngenda nsakolinga kwa yali ayibasabye ngende wa Mwema kati Mwema yali yakola gundi we defense oyo musajja omusoga mugezi oyo Mwema kati njijjamu nkube ebifaananyi mugamba njagala kutwala ko info kati ngatta byengase nagenda okujjawo nga byenjogerako mbitegeera abayindi bampita nkubira Yasini ngango mbali bulungi gwe bampita nkubira Yasini nga togenda ne okubana ekikopo kyanywera nga sibya bali abayindi baali bakalubo naye okubalansinga obireta kubanga Mwema yaŋŋamba kale sifuna nko munamawulire ansaba bino gwasoose n'abimpa gundi we eri briefed kati mbigata ne books of accounts aja misigo yampa kati abasajja bawunzika bayise ya misi ku table abamawulire bagambanga kimu Katonda wa musasiro nawo naguno uli alekano naye yalibadde afulazize nabi uli ekyani BS kati nkigamba Muzeyi Kinikaliso omulaba amanyi bayite eggulire lya trendinga nnyo ku social media uli akafuko uli mwabali pikate wali kye yali kiri awo kyabali kwa Uganda naye ngogenda okubikula buli blog ayogera naye nga abali ebyadala tewali yali amanyi kikwata ku musango singa simu n'abatamanyi nalaba ne Bukenya nga ayogera byatamanya amisi buli omu Bukenya media nga naye musango kwa Bukenya yakola bwati ami gwe muyindi gwe wabya misi billion tewali yali ayagala ngano kyayogera ngatina kyayogera kirala tewali ngawo mubuuza bazijje batya ngekyo tewali kati labayo eggulire eryo gwe kyotomanyi twali mu motoka nze kafuka nkubira najja kafuko kwepanka ayingire motoka nanga kaye nina ekintu twagala kujja gule ko oli musajja kati ngenda kugamba nze ku amisi gwe kwasooka okwogera ne Kinikalisa ku simu yeri abami yeri aganyi yanga wisdom tole 10 BS1 era okumanya nze nina kye nayiga kwa Jamisi omanyi yanyigirako bali ogo batamale era yandaga kye bayita omukwano wulira kakalaamu waliwo abantu abayiri n'emikwano mulo yangamba obagwa mikwano gyange sina kye mbetaaza nzo sooka okwogera bakubano abali bagala sente oli nanyini kubanga ali agala ku breakinga kino kya tamale emirundi ekyaliwo ng'afunye chance nti omugaga ono yeetaaga media kati ate mwetaaga kati nkamulage nti muyamba ate kini omumanyi yagamba bakafuko Isima bamutta munoonye wisdom yena waali kati ne wano yabagamba kati ate njukanga nawo sente Yesu bazaagala kafuka ajja mu kwepankako tuba mu motoka
nkubira omusajja ngamba tokola kikafuka ngamba kanye mbadde nkusaba munnyonnyole byonna by'omunnyonnyodde just atwe audience kati nziramu mukubiri kyenakola okimanyi gwemanyi nti no era bannange okuba n'erinnya nagaba bugambi mumanyi tuvuge paka ku office tugenda ku office ng'omusajja naali kubye yalina mu meeting ntuuka wali batya okuyingira basigala wabweru ngenda nnyonyeramu gundi haji his brother Yasini haji Yasini manchi yanga hakaye sigenda munnyonnyola gwe gendayo omugambi oba oleesa benibesi baliwa nga nyingira yali mu meeting kaya ate oyagala ki mga muze njaga kubakama nti ngenda ngaliwo omusajja azze okusaala omanyi nti mu ofisi waliwo asaliramu specifically asaliramu nzijja omusajja wato sente yekuba egonzaawo waliwo asaliramu seeka ng'omulimu gwe kusale mukuba akaama mugamba omusajja yasooka n'anyiga kakalamu gomanyi nti kakalamu era gwe kyolaba kyovolayo muzeyi kinikalisa njagala gomanyi nti omusajja yasooka n'anyiga katango omusajja yewe aba asala tebamuteteganya no yaŋŋamba onaagenda kusaala ani agambye ojje nabo nagambye tobaleeta namugamba haji mpuliriza onzikiririzaamu njogedde ne nzeyi kinikalisa waaliwo obuzibu buyina naye abaana bano baagala kwetonda the only thing gye basobola okwetonda bawe audience era nze hajamisi yanjigiriza ekintu nti wobeeranga ne kyaliwo omuntu n'amukola ekintu eneme wa kyaliwo aba eneme wo nakiyigiraawo nnyo nali nkimanyi nayo kiyigiraawo twatwala eddakiika nga 2 omukakasa okujja kugulire kaakati nomanye nkisesa naŋŋamba ligenda kuba live oba konze ligenda kuba live naye nga manyi nti ligenda kuba live nga simanyi naŋŋamba okay kali nzikiriza biki bagenda okubuuza konze kange ne babuuza gwatamanyi nga bagenda kubuuza kino na kino nanga okay kakati ate oli agenda osaala jjukira alina osaala okuvawo n'omutitimbi nyene mukuba akama muzeeyi mala okusaala muzeeyi asaala ati yesaala tamala asaala ne babayi ne bamusasula namukuba aka nze simanyi namuga gundi maliriza ndaba yambuka wakirya yambuka wakitamala ate mu ofisi y'omusajja eringa erimu omusajja akkiriza ono tamala nziruka ngamba kafuko omusajja awo nga nawe obwongo obukwesera ogamba wanonjawula kati nno va ku hajamisi kinikalisa jukira kati kinikalisa bakasuku ne sendi bani bali becyanze nti becyanga show gye bali nga babaleetako ani kati mbuteba babateeka kuki kinikalisa agamba mulete wiziddo mwafulowinga kwa Afro Mobile neyisima nga nyina mugamba nakajja emirundi 20 ekyo ne kibanyiza era tebadda kozi nga bakadda becyanga kyava kunze kati ng'omusajja oli apadde audience ne kagamba it's not all about money naye nawulyanga kinkoledde yagamba anti becyanze mulete wizidomu n'oliyisima bakole kati nga nnwanirako muzeeyi kinikalisa naye n'ekirala nga kibanyinyonnyodde nga ndaba awo enkutula boundary eriwo between abagagga ababiri gomanyi nga abagagga ababiri nga gwabagasse gomanyi kyobawulira kyakukolera ng'omugagga ate ono ate abagagga bakuba kati kati nze nawulira nafiirawo kati nno wetufuluma nga kafuko taleese bintu nga kyo tegenda kuba live mugamba omusajja mugabi bigenda kuba live omanye ekyaliwo nanga batukoze tene mugamba omusajja mugabi bigenda kuba kafuko yakuba ebyuma manyi babireeta ku boda bavuga boda okubwe kati abo baleke kaakati tuddayo omusajja ono tumumalirize Tamale Junior yes bobubaka bweyagala omuwa mu kaseera kano kati bibuno Tamale ekisooka bw'obanga oli munaku ng'oli mukopi nga wooli eyo ng'otambulira ntanda Tamale mirundi Junior bw'obanga oli munaku nga wooli ng'oli mukopi nga woofaanana ng'oli mwavu nga wooli ng'otambulira mu bulamu bwa dinaayo nti oli mugagga nga nkimanyi tolina authority no dusty ebulira mugagga ngeri gyasuspendinga mu sentence tikiriyo nze kati nze ali mu public gundi eruwa public wabula mayanja minister wo avevenga ku bintu bya Buganda kuba wabula nono bamugamba kombu go Tamala wabule mayanja eyagamba n'endagaano ya 1900 mbu yali teriyo nga mpuliriza oyo musiru gwe wasoma ki nali bwenti ku Bugadde FM n'agamba endagaano ya 1900 teyaliyo gye twakula tusoma lwami togisomako gwe Tamale ng'oli mwavu nga wooli ng'oli mukopi nga woofaanana ng'oli munaku nga wooli wookimanyi tolina odaste wabula mugagga waalya
gwe kankubulire fe twakutula diru ye Shiba ne Cindy by the way gundi yali tajja era bannange era ebintu bino bizibu oyo mugango oyo yagamba nti alina oluganda ku Shiba eyo bato okubaawo naye okimanyi nti no mwana wa Sudiru yajja bwati waliwo ne mukwano gwo batwala mu kooti gwe batwala saawa yonna osimuko eyayogedde ku Jeff Chiwa akasibe wanje akasibe lwaki abaana abo bamanyira nnyo kakalaamu fe tubadde Uganda nga twogera ku ba Jeff Chiwa naye tomwogerako mu ngeri emumanyiira ogambye otya bakasibe kati tukole tutya let me tell you bukyaliwo pakala nedda si bukyayi ava peace gwe mwe mulaba ava peace watunula actually ava peace nakugambye kankiddemu toddamu okwasa manga we bagamba nti oyagala Jeff Chiwa omwegana amwagala no we bagamba nti oyagala Jeff Chiwa bagambe kituufu kati mbadde mugamba ki kwane Shiba era bamugamba yali amwagala what is wrong with Jeff Chiwa y'omu ku bavubuka abasinga okunyira Uganda y'omu ku bavubuka bamoko bananyini entertainment ekyobuvubuka tokikoze tokiyisizaawo nnyo nze munawe omuntu atanayinza myaka 6 abamuvubuka ku nze y'omu ku basajja nti tebeepika bwepisi bakiri gwotyanga Jeff Chiwa nga waliwo company nga Swangs naye ng'ali one man's army oyo omusajja omutya omusajja amuwandikira kakalamuwulira Swangs eri awo erina ne backing yezi company babawo obulango nga tebeebuuzizza gavumenti ye Jeff waddala naye Jeff okumanya wakabi olaba kana akasajja kantambi kasibe mu bbala waragi noddira Jeff oyo mwe bannange mwe temumanyi kujja muyimbi ku zero n'omuteeka wali kyandibadde kiri bwe kiti ntambi kiyandikoze yandikobye bye twakomako nti buulirira naye tokola ki buulira ali ku kamera agamba ntambi twawule osegedde nti kwata ntambi kimbo gogamba nti kwali ku kamera yali okimanyi nti nno si ntambi rebi gwokimanyi mfe twajerekako kapinki naye nga tujereka mu ngeri ewabula ako ke kakonwa ke yasooka okufiirwa kali nti anti we yakaleeta katandika nako kulagiga bugulu bwake eri n'akata naye gwe mwe mulabye ava peace mwe temumanyi ava peace gwomanyi nti oyo mwala yafumbirwako ogutali musango nti nnaku kumukuba n'amugja wamuddwa gwomanyi eri bamuddwa baali tebanaaba ebuuno kati kyenkugamba okimanyi mwe mulaba ava peace nti atuuse e London ayambala atulaga ne nika bwati nga nika gyayambadde ya Victoria gundi security gwomanyi kyekitegeeza bannange Jeff Chiwa nze kyonna kyakola kyova olaba nasemba okufuna meeting ne Jeff Chiwa ng'atudde bwati emunyonyo ne mugaba byonna betwogedde Jeff Chiwa you reserve respect kubanga kali kagamba put respect on my name kakalambwa kubanga Uganda tulina abantu abasiru ng'oyo muvubuka jangu kam yogera byoyogedde naye weddira omusajja watadde kubanga abawala balaba bava peace okumujjamu okulabika ng'omuntu ova peace yekyatunda bwati okumuwa ennyimba ezo oyo omusajja asobola okubanga amutadde miliyoni eziwera olusanvu zatamanyi ddiro zigenda kudda oyo ava peace singa ntandiko kati singa ndeeta nti alina omwana singa oba njogera bino oba singa njogera biri mumuleke omusajja addidde omwana we amutukubye tumwagadde kyenneebaza n'ava peace nti n'abeera nga yera kati mwani mwagala ava peace nkugambye bali bamuddura eri ekawempe gye batanaaba gye mwagala asigale omwana bamuleese amuleese ne London amutwala mu America amutwala wa era gwe ava peace yagala nkubuulire omunamawulire nawaddamu okugamba nti oyagala Jeff Chiwa mugambe kibiiki kubanga abawala abasinga babebakirako eyo and you know Jeff Chiwa taswaza mugamba nti omwagala alabika bulungi kasa mwekebeza sirimu naye muteekebeza mwegire bwe mwagala osaze ddiiro leero babadde bawolereza muyimbi wo kakati nedda omuyimbi wange kukiri Shiba tasobola kubba luyimba tikiriyo kayimba kalungi nnyo ate Shiba aleeta competition nedda mwe mulina temutamanyi eyaleese ekiboozi ekyo lwakwanga kali tekakiguddemu bakireese kati gwe ngenda kugamba okuleeta emboozi y'oluyimba Jeff amanye eggulire baalabye Shiba nga alina ekivulu alina oluyimba ne baleeta eggulire eryo basitule ava peace Shiba munene nnyo nti Shiba waba ategeka ekivulu gwoyina okuteekawo eggule Jeff mugezi muveeko nti olyabbye oluyimba lwange ava peace yenkana ne Shiba gwe oyo Shiba nakwata ku ava peace amukuba omuziki n'amufukira n'omufukira yetaaga respect otegedde gwe kyeŋŋambye Shiba asobola okukuba ava peace omuziki
n'amaana amufukira n'omufukira nakano kwogere nti akaseera katabaddeewo mu kaseera kano ng'ali mu holiday tebaddeewo otyanga omuyimbi n'agenda e Canada n'azaala n'atava na maternity leave n'agiyisa ye Shiba nga mmwe abali e Uganda mwefumuula we mwefumuula ne tubagattako ne Station Mayanja ne mwefumuula n'ayambala ebigando Station n'ayambala anti Kabina n'ajja ng'asirise omuyimbi n'amalayo maternity leave n'agenda ne mu extra n'akomawo n'alangirira ekivulu Shiba asolo kati Shiba asolo kwata obwo n'obuwala from other piece to nava n'abukuba omuziki n'abufuuyira n'obufuuyira kati mbuulire Uganda ng'oggyeko fire teri muyimbi yali akoze show mu kifo kyekimu mu nnaku 2 okujjako ab'emizannyo bakayimbira Shiba yagenda ku Serena first show nejjusa n'eyokubiri gwe Shiba omumanyi kati bano ba Frank Antambi bagezaako okulowooza nti fe twalumbalumba dda Jeff naye omulumba otya yesebo yalina bwino oluluwa omwana awandiika oluzungu n'aluwandiika Jeff ndowooza abantu badde bagatajja kukwasa kakati labayo ekirungi naawe oli Canada osobola okuddira omutwe n'oguteeka bwoti mu app yonna n'ekuwa oluzungu kyakole Uganda ne balowooza mbu ayasoma nnyo neyita Jaganaati agenda mu ChatGPT n'ateekawo omutwe ne gumuwa esse n'alondamu ebigambo n'abikuba bwati ku Facebook ne bwaba ne Frank Antambi yasoma ezo app yaziyiga dda ziri eno Bulaaya Uganda batanaziyiga kati zi AI twava Uganda nga teziriyo kati tebazikozesa nnyo naye abantu ababeera abali bazigendamu AI ekukolera buli kimu kyoyagala kyenkugambye nti waaba yasoma nnyo n'oluzungu lwe lwaki asiba mu mabala ng'anywa nga bamuwasa buwasa gweno oyo muvubuka waba Frank Antambi wakabi gwe Kakalamu tubadde wali owuliddeko mukazi ampasa nekyokuwasa kyessa kisinaba kitegeera bamuwasa bamugoba oli omuwala yali ewe NTV yali afuna emitwalo 4 sandwate gundi yali afuna emitwalo 4 n'alowooza mbu afunye Jaganaati gwe muwaana afuna bukadde agenda omugumikiza emyezi 2 ku kameeza ng'ateekawo 2000 waliwo eyaŋŋambako nti oyo Ntambi yali yakuwana oyo omukazi n'aleeta oyo omukazi n'aleeta Ntambi ewuwe bwe yali amufumula yakanyuga akaveera yamukanyugira akaveera oli n'agenda n'asula ewa Shalom anti omuwala asula akola ku mwasize muti afuna emitwalo 4 yali amanyi afunye omusajja anti babambaza yali amanyi afunye omusajja agenda omulabirira agenda okuleeta omusajja ng'omusajja asiba mu ntebe avaawo okugenda kukola YouTube interview Frank Antambi nga talina mulimu avaawo agenda kukola interview n'amugamba bebi amaanyi olina maanyi mbuliri naye oba wano okukera YouTube kati ffe twabikolanga nga tubikola kunyumirwa ng'oledde wakola dde ebibyo kyenkunyonyodde abaana bagenda ne batomera obulamu bwe batasobola kyova olaba junior bubamenya baliwo okusa njagala omuntu yenna aleete message nga nali muwandiikidde nga muyita mami musaba ngani Julius ani nga musaba sente okay nti bannange Anas Enuma anemia nalabye junior kati ate Julius awedde tannatuleetera ziri za kufiirwa oyo tamale bagenda mukuba message Julius awedde gwe linda kasooka kakka mukufiirwa awo ndowooza ate kyali kika yabayi olaba yamusaba ezaaniya n'amusaba ez'okugula essimu kati oromo kufiirwa era yamugamba mami ndowooza muyita emirundi nga 8 mami Kakalamu otyanga omuntu n'awandiika kigambo mami nga takisobezza mu message tamale mirundi junior n'awandiika mami ndi wano ndwadde aniya nsaba kumpeerezaayo ku ssente mukama okuwangala kuno tetegera gisusaako awo twagala koma wano Rema katumalirize nedda si nedda katono nnyo tojjaako gwe Rema okumuyita baki andeka kinsiba bayise Rema n'Eddie Kenzo omono Eddie Kenzo balinga bafuuka biddole bipapis nti buli ddakiika yagala obbazanyisa naye nze nja kujja lumu wano Kakalamu nkole sitole ya Rema n'Aliima entuufu bwe mubanga muyina abaana be mukuziza mubayise bulungi bwe bamala okuba successful mwogere bitono abantu abamu balinga abakozi ewammwe naye bafuuka successful bakuba batya okwogera kati
kati ebyo kuyitanga Eddy Kenzo ne Bawarema mbikomye omwana mukobera kwanga oyo Rema tayogera Rema tayogera yakyawadde Eddy Kenzo ali yakyekola mu hoteli wakyusono wakyusoli wali oli omuwala atamanyi Luganda ate anabitegeera atya nti bakyusa nti eri kalo bali mu kuyomba bayomba bali mu Luganda amanyi Luzungu na nebbi tabimanyi bakamuleta ku TikTok Eddy Kenzo atula mu hoteli yakamuleta ku TikTok yali yamugana anategeera batya nti bakawala bali mu bimala ne bidda amunayi bali anti kati Eddy Kenzo yamuteekako abamwetolodde bonna tebamanyi Luganda balugwala banebbi bani bagana Moses Ali bebetodde mukazi wa Eddy Kenzo balina okulabira Moses Ali ye tunyumya kuno nako omanyi Museveni kyatukoze omanyi lwaki Moses Ali aliko kamera buli wadda anti Moses Ali buli wadda ababwati kati Museveni aga mumukwatire ddala mu abeni BSNTV mumukwate anti omala okulaba Moses Ali bwati nga wagwa wayimuka ate Museveni omulabanga omukadde omulabanga muvubuka akumata kumira mbeera tunaddamu olunaku olw'enkya olunaku lwe tunaddamu okuba tukwatagana kulwa Katonda n'ensi ya Uganda takumira mpeera bankumire babayi The Answer Channel, a solution to every situation.